Kale, webale nnyo genda maaso n'okuba ng'osubscribinga ku Trust Media Uganda obulamu buli butya mujje baleko gye mukwasaganya mbatumiddeko ne mbabuuzaako amannya gange nze Waswa Emmanuel nga bulijjo. Muli mutya subscribinga nsooka okubebaza mwena abatusubscribe nze ne mwebitwegattako abagolere goberera stories zaffe zino ate ne mumala ne mutuwa feedback mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ddala. Mbuuzaako ku mukwano gwange Mirembe Rachel oli otya Guild President omukyala 2021 Uganda Christian University bane mu mumpera akalo omukyalo oyo abali ku UCO mukono bane mu supporting munamateeka my very good friend mukyala Mirembe Rachel Serada. Ensonga ze tulinawo nga mbadde ndabire sponsor omukulu Biv Organic Access Building oyo mu bujjanjabi munoonye toyina ogenda kujja doctor asinga oyo mu nsonga ziri organic akwesa bibala naturals okujjanjaba detoxifying n'ebisigadde ojja kuba very fine and okay. Enamba isimu ku screen ebeera nga bulijjo. Wano ngoye nabagamba ku Trust Media Waswa Emma we give you an opportunity kubanga tubamanyi nti you a family tukwataganira wamu mwemanyi gaffe we mutati tusabeerawo ne mubanga birowoozo byammwe tubiyisaawo era kana akanyulo nakateeka kwa kwisa birowoozo byammwe buli ankyagula okuŋŋamba ku mirembe egy'enjawulo osindika nga busindisi audio yo ejja kuba efuluma onakola ensonga z'amamirako katuzongereko ko katono. Nina abantu bayitirivu nnyo aba complaininga ensonga z'amamirako zireese contradictions nyamikono wange ndonga mekigambo contrabactolo baba bategeezaazi naye zina contradictions nyingi nnyo. Twakoze interview yasembayo mwagiraba man abantu banyiiga nnyo nnyini ddala si mwe benka bali disappointed nange nali so disappointed according to what I heard nali so disappointed kubanga we have worked for real tukoze mama Fina akoze mukoze ng'abantu we have done our part okitege ne waliwo otuuka n'owulira nga nawe oli broken down nga tokkiriza ky'owulira nakyolabako by then nti byonna bye twakola emabega we are so down ng'aleebula ennaku nga 15 tugende mu kulongosa kw'omwana but amid start bye tukoze byonna biringa ebikoze eki ebigenze so abantu ebirowoozo katubyulize abantu bakambwe nnyo okuvuma kwabadde muno olinnya oluvoola abantu bakambwe nnyo okusinza naye abasinga obungi balina claims abezebawa nsaba otulowulirize tule ebirowoozo by'abantu kyebigamba ku mbeera ezigenda maaso about mamirako abantu bakyaliwo okusuka omugwa omutima oguyamba gukyaliwo naye abantu bakambwe ekibakambuwaza ki bagamba nti omukyala mulaga jjava kyebasinga okukayanira ekyo nti sente zaffe zetumuwadde obudde bwe tumutaddemu lwaki abugaalira bw'atyo katubawulirize. Ebintu byonna tubirabye byonna tubiwulidde naye yeebaleko omukulu Emma yeebaleko gy'otuusaako engalo taata ebintu byonna tubirabye byonna tubiwulidde naye wooli maama Fina waali omukyalo oyo anoonye omuntu gw'alekera abaana we ayina sisita we bafune ennyumba balekera abaana agenda azikole sente zino azirabe nga bwe zifaanagana. Omusajja alinga eyamuloga naye njagala agende akole obwakadaama ndaba oyo omusajja gy'anaamusanga wooli maama Fina waali kubanga omuntu aba alabirira abaana ono bw'aba agenze kukola ajja kuba asobola musasula. Abaana be tebajja kubeera bubi kubanga bajja kubeera bubi tebajja kubeera bubi kubanga bajja kubaako ababakuuma ababalabiriza. Agenda akole agenda azikole aziwulire nga bwe ziri bw'akiriza yesi tugenda kusonda sente za tikiti tugenda bajja mukolera uyo mukulu Kevin yagamba okumuyamba agende akole emirimu alina okugenda azikole aviire omusajja abaana afune waabateeka mujja kubeerawo. Mama Fina waali mukulu Emma wooli bw'akolanga ng'asasula omuntu gwe yasigaza abaana agenda akole tetukyalina kirala kya ez'okumugenda okukola tujja kuzimuwa. Kevin yagamba okumwemerera buli kimu ne pocket money baba bagyagala tujja gimunoonyeza neze tulekera abaana okulya etugenda okulekera abaana okulya to start with tujja zisonda ezo agenda akole mukulu Emma azirabe nga bwe zimenye. Ate ekintu ekirala kye mulina okumanya ekisinga obukulu kati takyalina magezi
omukyala oyo kata kyalina magezi kati yeetaaga okusetolinga kyalina okukola okugenda okwekolerera ku kasente. Simanyi ono Emma kutumirako nze nkubidde wanene okuva e Saudi. Ensonga za Mama Miracle nzifollowinga nempuliriza kale singa katikaako nnyo kinkwasa ennaku naye nga Mama Miracle nze kyenjogerako Mama Miracle yandisonyiye omusajja najja e Saudi n'akuba ekyeyo okitegeera naffe tuli wanene ebizibu bitutuukako naye lwakuba nti omuntu aba tasobola kwogera mugamba agamba nti bannaye ndi bubi oba ndi bwenti naye omuntu nasalawo n'agamba kangende nkole ki kangende nkiye omusajja alekebwa ate n'otuusa ekiseera n'ofuna omusajja omutuufu yandiba nga siwe omusajja omutuufu Mama Miracle gwagenda okubeera naye nga just omusajja yagamba ononera future ye Mama Miracle yandisonyiye oyo omusajja okitegeera aba alimu ononera future ye kati jjukira sawa zinene omuntu yandyeyeeyiza yamusiba obwongo kugamba nti okubeera n'omuntu si kyekisinga naye omuntu naawe weeyiyayo ng'omuntu kuba omuntu asobola kukola ekintu ng'ekyo ebiseera ebbanga eryo lyonna lyonna nawe n'osigala ng'okyamulemerako oba okitegeera. Of course Mama Fina yeewayo okuyamba Mama Miracle ne Mama Miracle nze kyenkugamba Mama Fina si yasobola okusalirawo nti Mama Miracle vaayo ewaani vaayo ewa bbaawo ng'omuyinja gwalina okwesalirawo kwanza abantu ne bakunoonyeza solution naye nze kyenkusaba Mama Miracle va mu Uganda ojje ku kyeyo oyo omusajja agenda kuddawo akwegombe ate ogenda kufuna omusajja omutuufu nze wenjogerera wano eno ndi nviira Uganda Musiibye otya Mr. Emma? Gye baliko ssebo kansuubire nti oli bulungi. Nze bampita sekisa atagenda. Nzize nga nkufollowinga ndaba programu ze ez'enjawulo ne programu ya Mama Miracle eno. Leero lwaki nvuddeyo commentingako nzize nga ndaba naye nga mbeerayo mu kamooli eno ne Mama Miracle alimba. Bw'aba yamanya nti omusajja amanyi password ye eya mobile money lwaki password yemu gye yateeka ku pini ku gundi gye yakozesanga pin code eya ATM. Kyakubiri lwaki teyayogererawo amazima nga waakamukubira ng'ategedde nti ssente bazibbye. Ekirala Mama Miracle essaawa eno yesisimunenya naye ate yakolamu ensobi. Ekirala omusajja amuzibiikirira ate ng'alaga tamwagala. Omusajja azibiikirira waaki ng'ate tamwagala? Kuba omusajja yamulaga nti tamwagala yandibadde nga naye azibira ssente ze nga takola ki tamulaga kisa kyonna. Emma oli otya obulamu buli butya? Emma emboozi ya Mama Miracle nze omwonga nze njirabye okiwulira naye Emma waliwo ekiseera ennaku weetuuka nga ennaku oyina gifuma bufumi. Emma ffenna b'olaba tuyina ebizibu. Mama Miracle ayina emikono ayina amagulu mulamu omwana omu mulamu ate ne Miracle sigama nti nno mulwadde nnyo ali ku kitanda takola ki tatambula. Nze nnyinza okuwaako kasitoole kange katono. Emma nnyina emyaka 28 ngenda kuweza emyaka 29 nazaala abaana 3 kumu. Nagenda okuweza emyaka 18 nga maze okuzaala abaana 3. Okiwulira Emma? Nenvaayo ng'omwana wa wiiki emu n'ekitundu nenjija ku kyeyo nga wa wiiki 2 Emma. Nenva ew'omusajja nga siina yadde lugoye siina naki. Emma kyogamba Mama Miracle oyo talina walekera baana abo talina gwalekera baana abo. Ebyo byawoza nti nno Miracle talina gwayinza kuwa Miracle. Ebyo abinyumizaani. Waba yafuna omusajja omusiru atalina magezi ebyo omusajja bye yayina okukola. Waba tayagala kujja ku kyeyo okukola Emma oba genda Saudi oba Dubai Emma omukazi muleke Emma
omukazi muleke. Emma waliyo abantu nga muzibe nga mulema tatambula abo kati be beetaaga obuyambi. Okiwulira? Be beetaaga obuyambi. Maama Miracle afune waateeka abaana. Emma ebyo ne byawoza nti nno omwana simanya wa 29 okumuzza mu ddwaliro. Emma Maama Miracle oyo ng'afunye waaleka omwana ng'omuntu asobola okulabirira abaana abo n'asinga ne maama eyabazaala. Ky'ogamba taliiyo awoza nti Miracle talina waasobola mmuteeka, teyeesiga muntu. Fenga twesiza abantu, fenga ffe twamwesiga ne tugamba omukazi ono katumuyambe, ye kiva ku kinga teyeesiga bantu. Emma ebyo byayogera Maama Miracle temukyali yadde omanyi okubeera nga temukyali. Maama Fiina amuyambye, yandibadde yeebaza. Maama Fiina amuyambye ate ne kye yakola ekyobusiru yali tadda wa Taata Miracle lwe yadda ewa Maama Fiina, yandirebedde awo wa Maama Fiina. Emma tusiima buli kimu kyonna ekyokola gye baleko ssebo. Naye Maama Miracle naye ekaayike kumenya abantu abamuwa obuyambi. Ono bamuyita Eddwaaliro Rubirizi District muno eno mu Western. Naye Maama Miracle nze nga ngoberera gundi ze, nze ngoberera isuuzi ze kuva omwana obuyasiya ng'agenda wa Maama Fiina ng'akaaba amaziga nga bamuwa ssente. Naye n'omusajja kiweeyagalira essaawa zino ate ng'amubonyaabonya ate nga tasobola ng'abanga amuwa ssente ze bamuwa buwi. Lwaki takwata oyo omusajja n'amuteeka mu kkomera, oyo n'amutwala wabweru? Tagenda kukkiriza kubanga site nagenda kugenda wabweru ng'akolera abaana omulowooza ng'akolera abaana ate ng'akolera musajja. Ffena embeera ezo ffena twaziyitamu. Owulidde? Nze kati essaawa zino nina abaana 3 naye bonna mbalabirira. Lwaki ye kati yayagula ku musajja? Good chance mwana we yakoze eki? Kati gamba n'obwabeera gundi mukuyita okukubala okulemala takyanaafa. Naye lwaki tayisitula? Bamuwa ssente za bizinensi, bamuwa ssente z'okulya. Lwaki tatuuka ekiseera n'agenda wali wabbali n'epangisiza ennyumba oba atandika kwoza engoye z'abantu n'atandikira abakazi bonna babonaabona? Naye kati ayisubira kasajja kale tukamuwa ekyemisana tikamuwa kyaggulo, kati kamuyambe ki? Alika kumala abantu b'e Uganda, abantu abamuwa obuyambi kuva Dubai kuva ewa amaanyi. Akkiriza yesanyuwa omusajja kubeera mu kamera bonna kusitegeeza ng'agenda kumalako bw'atyo. Ave mu kamera. Good chance asiime nnyo Maama Fiina. Naye byogamba ng'abeera omugoni mu kamera kigenda kuyamba. Agende afune ennyumba oba ya mitwalo oba 10 abeeremu atandika okwoza engoye z'abantu mu tawuni. Atambule oba kwetika ogamba ng'akwata obutungula omanya zino ennyaanya. Atandika atunda obunyanya, atandika katasa ng'atambuza ku takisi oba ku mmotoka wano wunguuto wano ng'afuna ssente ng'alabira abaana be. Bannange tusiima obugundu bwo. Naye Emma mwana nze mpulira nkoyi Maama Miracle kyovula n'omusajja tamwagala, kyovula n'omusajja mugobaganya. Maama Miracle talina bwongo bulowooza nga mukazi. Mama naffe nga tutobye n'abaana baffe n'okeera ku makya n'ova omusajja nga tolina wootandikira, naye ng'olina okutoba ng'omukazi obeewo obeeseewo n'abaana. Naye Maama Emma yaba yakafudde ki? Ffe tuwulira tukooye kulaba ku maziga kuba naaye naffe tulina ebizibu, mutuyambe muve ku Maama Emma. Maama Emma talina bwongo. Kale n'olira n'omutunuulira ne ssente ne bazitwala n'asirika obusirisi n'atayogera.
neewuunya n'omusajja aba tasobola kutulabirira wakamba neewuunya pinikodi yange agitegeera atya era mba neewuunya pinikodi yange. Mama Emma naawe talina magezi mutugjeeko Emma naawe. Mama Mira kuba kiki kyayagala? Mama Mira kuba bamuloga? Mama Mira kuba ategeera lwakumeka? Oba Mama Mira ko yasuubira bagenda mulowooleza pakati. Emma naffe twetaaga buyambi muve ku Mama Mira ko talina bwongo. Engeri gy'obeera n'omusajja ng'omusajja takulabirira waka naye nga amanyi na piniyo amanyi na buli kimwe. Bannange nze kansirike kubanga naye mpulira si nze nazekka. Genda olabe mu comments bannaye Mama Emma tumukooye mumukoyere passport mumuleete Sauda nga kyoba okola. Mama Mira kumukolere passport ajje ku University of Understanding eno nojjayo nga totegeera bulungi nga Mama Mira ko ogenda kuddayo Uganda ng'otegedde. Naye Emma n'ekirala emanye sente gye bakuwadde oba togifaako nga sente gy'okoledde kati gwe jangu ombuulire esente Emma ze bakuwadde obuwi bakuwadde $50,000 n'emitwalo gye 10 nga zibuze nga gwe zeekoledde zivudde mu ntuuyo zo. Okimanyi nti emitwalo 10 zisobola okubula ne zikuluma nnyo okusinga emitwalo 5 okubula ge baakuwa obuwi. Naye Emma tugjeeko Mama Mira ko tumukooye twetere ku bantu abategeera kale n'otunuulira ekikene ky'omukazi n'esente nga kyoba okola. Mama Mira kumukolere passport ajje Esther Emma gyebaleko gy'otuusaako engalo gyonna webale kuyamba mukyalo oyo Mama Mira ko naye Mama Mira katusobedde ki ekituufu ekyamazima. Mama Mira ko kyalina osooka okwesonyiwa be baana omwana afune gundi eno eya 23 afune wetu waleka abaana ajje tukole kuba kati sirabayo solution ndala. Nekirala Mr. Emma voice message eno njikuweereza nga nkubuuza nze natera okumaliriza njagala kudda Uganda naye mbadde njagala ombuuliremu okunona ku airport. Nze Emma olengera nakuweereza message ezo nga mpulira obusungu Emma nga mpulira obusungu Emma wagambye nti nno Mama Mira ko afune chance endala ku lulwo. Emma osobola okufuna omuntu nga tamanyi na Mama Mira ko oyo nga yeetaaga obuyambi obutamanyi na bwa Mira ko nga tamanyi na bwa Mira ko. Nze nkubuulira Emma, okiwulira Emma, tuuza Mama Mira ko omugambe afune waaleka abaana oba abateeka mu bukindagateni buno obulabirira abaana nti buli mwezi anaawangayo $30,000 abalekeyo obwo bukindagateni bulabirira abaana. Nze nkubuulira Emma, fa olengera Emma, fa abakazi abali eno ku byeyo ffenna tuyina abaana. Nze Emma mpeeredde abaana bange from day one. Kati omwana omukulu yatudde P7 naye tamanyi nti taata agula olugoye, tamanyi nti taata aweerera school fees. Bonna abaana basatu kuba Emma abasajja b'e Uganda obalaba temukyali. Kati oyo omusajja asaba omwana we omuwala ayinza n'omukozesa. Wekibeera si kyekyo nga Mama Mira ko tayagala kujja ku kyeyo. Batunde ennyumba bagitunde buli omu agabaneko. Ennyumba bagikube oloseero buli omu agabaneko. Oba basigadde mu bbanga omukazi afune ekyakola naye tewakyali obwo buyambi Emma obwa Mama. Kumanya Emma oyo omukazi musiru, mbuuza nti lwaki ka nsonyiwa n'okumuvuma.
yagambye mbu yatya okugamba ku bbanga ly'omaze ng'omugamba Maama Miracle kino kiri bwe kiti ne bwe kiti nti nja kukubira alaba ebintu bimwefuulidde atandika okugamba simanya kye nava mukwatira akaso okiwulira yali akugambirawo from day one nga tannava nawa Taata Miracle nti Emma ATM kaadi yange ebuze naye nsuubira omusajja bw'ati nti Emma natya ng'ebyo abikunyumiza Emma nga naawe lwaki towulira busungu omuntu awuliriza puroguramu eyo ategeera atya nze nkubuulira Emma sama nze wasomani